Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga bemba mu njuba ne mulaba basimula tugenda kwejjusa asuze bulungi mpozi gwe wasuze oti je tuli kakati waliwo sente ziro miliyoni 5 nereka malozi okuzitopinga ziwere sente bazikuteereko abudugenda kutopinga ddi abudu ngenda kati olaba kati gwe nsaasira tekifo sekitunze weekiri ne sente ntobantobe olaba obibanya ebyesente naye olaba abudu sokompulirize bwe ngamba katolaba abantu nga we twagenda ne babula tuli mu kukaayana ebitaliimu bwe mbaga nti ekifo nkitunda bajja kubanga baagala okuntondoola balabe nga nti ali ku kizibu okitegeera kati waliwo ngenda bombo nali bagamba basitereka ennyumba y'omukazi oli sindi chairman atagisereka singa nyongedde ssente leero ate jjojjo nabadde mu kuziika nenjala kusooka kutuukayo ndabe ekiri ku gurawundi oba tebannasereka nze nimba bagambe bagisereke musindikire ebifaanyi banga byali mu kunsaba awo kyangu nnyo okukwata miliyoni nga 6 nazintera ku akawunti nentemako ssente nzizona njala nkuwa akasente k'omulundi gumu akajjudde kakuyambe kati osuubira okafuna ddi kale kantuuke ebbombo nkukubire nanti kati gw'ogamba okunkubira naye toddamu kunkubira kati mba ngenda kukubira sobola olindeko nsooke nkubuulire siina mulimo sikola napangisa ennyumba obusente bwe nalina nagulamu obuntu mu nnyumba kati siina ssente empeddemu n'ekyokulya noonya kinoonye kati n'okuteekako airtime mba ndaba ezo zonna expenses we najjiranga okukebera ennyumba zonna expenses sente teziddawo siina mulimo gumpa ssente okitegeera gwe bw'ogamba okunkubira toddamu kunkubira ngenda kukubira leka ntuuke ebbombo mbadde neerose nakumayina kaluli siina kyakulya siina ssente ngamba musindikire ssente ndi nanti siina ssente siina mulimo nali sigazizza ssente omanyi katirindakanva mu nyumba lututenkanye tulabe naleka ewa nampijja ebintu byange eby'omu nju yagenda kumpa kifaliso kivundu bwe navaayo ne gunabiddamu ebyo bikuza mabega toddanga mu bintu byemabega nanti kati abudu siina ssente siina mulimo kati nange buli kimu kyonna kitunuulidde kyova olaba era njagala nnyo nkuwa essente nga zeekutte ate mu mwoyo mulungi okitegedde okoleko ekintu nawe osigazeewo essente okitegeera ezoonoonese okitegeera era kyobola abakwero sibo bayinza okulowooza oba ndiruddawa sigenda naye nga ndi mu kunoonya twanya nkuwa essente omukono gumu sente zo oziganyulwemu olemegamba nti bannange sente zange zaafa okitegedde kyendi mu kulwana kati ndako nfuluma ennyumba ndabe bwe mba nfunyeyo 10 nga nkagira ng'okwatirako awo ez'okulya just okitegeera naye sooka oleke mbala okugenda ntuuke ebbombo naye siga omusajja naye omusajja ate nga byakola si bituufu alinga nga ayagala omulimu ti omukazi agongobeko era mali ndi mutulo nakasitomanyira ngolokukanya wanje tokimanyi ti ngolokoka ssaawa 4 kati leka nsooke nfume mu nnyumba tutetenkanye tulabe kale kati ne tukola endagaano nayo njiina ku poliisi gye baatukozesa ne batugamba mu Desemba ng'ennaku z'omwezi 8 tuddeyo kati ne tudda ewaka omwaka oguwedde mu Desemba ne tudda ewaka ennaku z'omwezi bwe zaatuuka 8 ne nkubira baganda bange ne mbagamba nti olunaku lwankya tugende Madamu Opshifa twagenda baganda abo bali abalala nga bakuliko tebakuvaamu baali tebannaba kunvaamu kati bwe twatuukayo abudu taliiyo nampijja taliiyo abasirikale tebaliiyo tutudde awo kati nga tetulina kyetulaba kati nga bwe tukubira omusirikale ng'agamba ate siriiyo naye nga twakola ki
twayogeranga ennaku z'omwezi ki 8 tewali gwe twalabawo twabeera eyo ne twonoona ssente enjala neetulumira eyo kakana nga twenyudde tukoze eki tuzzeeyo kati bwe twadde ewaka kati ne twebuuza kyekiriwo nkubira Abudu essimu tagikwata ye Nampijja yagamba mbu essimu ye yabula simanyi oba kituufu yali yabula naye nga ye essimu ye yakola ki yavaako naye nga bwe nkubira Abudu essimu yange takola ki tagikwata kati nensigala kubanga njogereza n'abapoliisi naye nga ndaba obudde bugenda n'endagaano gye baatukozesa nayo tekola ki naye eringa etayina makulu kati kwegamba ne tuddawo ne tuddamu ebyo nga tewali nga beebuzaabuza nga simanyi kikiriwo kati nensigala kubanga njogera n'owa poliisi bwe mukubira nga ngamba kanziremu nkukubire olwo olunaku nga luyise noddamu n'enkya era kyekimu nalwo nga lukola kiruyita naye nga Abudu ya essimu yange takyagikwatirako ddala kati bwe namala ne mukubira we yali mu ngalo yagikwata by mistake nangamba ne mugamba afande naawe onvuddemu nangamba saagala oddeyo kunkubira ng'oŋŋamba bintu bya kisiru ng'ebyo kale yambuulira bubi omusirikale okuva ku olwo saddamu kukola ki saddamu kumukubira kati nga mbeera neebuuza ki kyenzizaako ey'emukono kati nembeera neebuuza kati nga nyina omusajja bambi bamuyita James kumbe naye yakunsonyiwamu kale akuze naffe amanyi ebitukwatako kale agezaako okunwanirya nga bamugamba oyo omuwala yakola ensobi n'asayininga tewali wagenda kuwaaba n'afuna obwenkanya ekisooka kya byonna yali si mulalu yali ategeera bulungi n'asasula kati nze nga ngezaako kukola ki okubannyonnyola ekyaliwo kale ng'olabira dde asobola kukola ki kufuna bwenkanya kati ate ne bwe nali mbaweereza buno obukadde 28 tewali we twakola ndagaano era Abudu yali anvuma nga ngamba gwe bwali ompeezo ssente ani eyali aliwo nkugamba ogenda osayininga owa chairman oganye kale nga nvuma bubi nnyonnyonnyonnyo kati nenkola ntya wali nga ssente tonnazeggyako zibawa wali muntu nnyo nga bakubiyita nga ndi muntu nnyo nja kuweereza ne voice note nga sista wange ngamba mwana wa maama kola ki koma weewaka teri ssente zikola ki zimala nze kati awo sikuzaako mukono bw'ofuna gaapu vaayo yango osooka olaba obulamu ego omanyi n'obulamu okubanga emyaka gyonna bubeera bukakaalukana nabo bukoowa saanako okuwummulako koma omwana wa maama si mu bubi si mu mutima mubi sooka okomewo owummule sooka ojja obuwummuzeemukko Yasita Katonda ajja kukwatirako walayi ajja kukwatirako naye kati sooka oyiye ekyokudda Yasita sooka oyiye ekyokudda abo abatamanyi bulamu mwana kubakolera ssente bo babeewo no Yasita zigenda kukuyamba ki ng'ovuddeyo n'ebirwadde nga zonna zigenda kuggwera mu ddwaliro apaana sooka oveeyo sooka oyiye ebyokuvaayo njagala nziremu okulya ng'oŋŋamba oyiya byakuvaayo ebyokuddayo tibigaana abagezi bangi ate okimanyi tiwali kigaana wali ssente naye kati ngenza okulaba abapoliisi babivuddemu siina we nnyinza kuddukira kati madamu Shifa kwe kusalawo nenkola ki nenkukontakitinga neŋŋamba kanzije ewuwo kuba kubawuliriza bo n'abalabi bo nnyinza okufunayo obuyambi kati kwe kujja wano naye nga embeera si nnungi napangisa ennyumba emyezi 3 nagipangisa mu Gwekumi yaggwako January siina nnyumba ze manya siina ssente zisasula ekyokulya nsabiriza kisabirize eri gye tukujja gy'opangisa gyempangisa naye embeera si nnungi naye nga muganda wange ye yantuusa ku ekyo mbadde nsaba okunnyamba kati ne poloti obudde buno olinga atayina kuba wasayininga noga oli agitunde paka wali kuddiriza ssente okitegeera wayisewo bbanga ki ng'agamba enda zikuwa mu mwezi gumu
Iye waliwo bwe yankubirako awo emabega era voice note nze mu recordinga kubeera bwe bujulizi bwenkola ki bwennyina naŋŋamba mulamwe sente zo nzimanyi wabula manyi oba banka ye sente aziyina banka ye bagiggala takkirizibwa kuggyayo sente naye saawa yonna ajja kukola ki ajja kumpa sente naye ye bw'atyo bw'akola ki bw'ayogera okuva ndowooza nga wayiseewo ng'omwezi ng'abeera atugamba tujja muwa sente ne mukyalo ne bamubuuza bataata n'abagamba nti najja kubawa sente naye ndaba tagenda kuzimpa siina mulimo sente zanzigwako n'ekyokulya njiya kiyiiye mbadde nsaba kunnyamba kati bannaye simanyi omuntu walitandikira simanyi na magezi genkuwa kubanga era omuntu ne bwe yandigambye nti poliisi era wagendayo dda nagendayo saayambibwa ate afande naye naggamba eyabiriko ntoddamu mukubira teyaŋŋamba nti siddamu mukubira wabula yamboggolera nze nange nentyo okukola ki naga atoddamu kunkubirawo ŋŋamba byakisiru kuŋŋamba ebyekisiru bw'atyo kati ate nga ndaba nakola ensobi n'ensayininga naye ensobi eyo kituufu abantu bajja kunjajinga naye nsaba bansonyiwe kuba nalina omuntu wange kituufu nalina omuntu wange nga mwesiga kuba sigulangako ku ttaka sigulangako ku nnyumba kati ate n'ekirala oyo muganda wange nkuze nabo ne bbaawe nga ninga omwana ewaka kitegeera nga sisuubira kunkola kintu kifaananako bwe kityo kati bwe kityo bwe kiri naye kati bano baganda babalala bo bakyali ku saidi yo bakuliko bali ku saidi yange tebalina buzibu bali ku saidi yange lwakuba ngenza okujja siina gwe ŋŋambye ntambudde n'enzija buzi naye nga nabo olaba baalabira ddala nakola ensobi tetulina ayinza kukola ki ayinza kutuyamba muganda wo maama y'omu taata y'omu ye mukulu wange muddako gwakubiri kata kyayogera naawe Nampijja wasoze oti? Gende. Ndabye osindiseeko obukadde 4 neeti. Nze bwemmanyi. Nampijja. Nampijja buli supposed kubeera nga buli bukadde 5 bannange. Poza ate gamba okunvuma obuvumi. Naye nsiraanye omuntu eyava ku kyeyo nga mmanyi nti ngenda kufuna sente bw'oyinawo n'otunda ate ne bye wayina gamba n'obonaabona tuyita mu mbeera embi sente ezo zikuŋŋaanya nno si nnyamba nze gwolaba sisobola kusaba mulimu ne wagumpa kuba saasoma ogenda n'osaba omulimu ne bakugamba gw'omunene omuwanvu ani asobola okukozesa mbu gw'omunene omuwanvu buli gy'osaba omulimu bagamba kale natrayingako wamu si wanene si wangi naye kye nafuna ku muntu omu sadda walala yakumalamu amaanyi yagamba itasobola kukozesa muntu munene nga muwanvu naye nga yembeera nali njivuddemu nkoze sente zange naye abantu bawatuukirako kale ne advice ze baakuwa ate n'ezo sente zonna okuzikumalako nze sikyadivayizinga muntu kukwata sente ezo zonna n'otunda ne bye wayina mbu ogobeere mu maka kati ekyo kisoboka mbu ofune ennyumba ey'amaka ng'oli mu kikomera income ojja kwebaka mu nnyumba enkeera ojja kwagala emmere okugambira obulamu okwambala okitegeera kyobula nze ebiseera ebisinga abaana mba advisinga oba omuntu yenna mpozi nga wakola dda sokoloze ku income olyokoloze ku maka amaka bw'omala ogazimba n'ogateekawo tegazza okitegeera
kale weebaka nti osevinga zo wandipangisiza naye naakoma kukwebaka obwebasi oyina ebirala by'olina otambuza sina kindo yinza oba oyinayo abaana mbalina naye kyanzija siina na sente zigenda kubalaba tolabanko baana muwala wange yankubira nanga maama tetulina kyamaanyi kyetwagala just jengo otulabe naye nga sisobola mwanyinaffe yagenda n'afa mwembulwa ne sente zigenda okuziika ne buli obukadde omukaaga bwali osigaza kusimba bonna baggwawo nkubuulire ebbanga liyise eddene na shoppingako ebintu by'omu nnyumba jjukira biri bye namulekera yabinnyima yakumma n'ebintu bye byewamuteresa yabinnyima nangamba mbu nali mbirekawo nali ngiyise gundi stowa kati nagulako ebintu era nebbanga lyemaze nga ndya nga nywa kitegeera ziba tesobola kubeerawo oli budde otoolako ofulumya toyingiza bakwadvisinga bubi tosobola kugamba muntu kukwata sente zonna zissa mu nnyumba y'amaka nga talina income kale baali bagenda kunzimbirawo obuzigo bubiri twaguliramu ennyumba baali bagenda giddaabiriza bateekewo ne budboysport era bw'oba babuteekawo bagituusa ku gundi corporate naye kati ne bikomawo n'agamba agenda kunziriza sente zange naye ebbanga litambudde siraba sente zange siina mulimo sikola nze kaseeyamba oba okitegeera kati awo wendi si byannaku byo naye nga bannange si byangu mbadde nsaba kunnyamba kuba kati nandibadde ŋŋamba nzire ne ku kyeyo siina passport siina na sente ziddamu ate naye tosobola kuddayo waliwo kyoba oyonoonye ku record kati eyo yo tosobola of course era sobola kuddayo kuba wali deported kituufu kubanga muneeri watoloka ne bakutikkania teri abayinza kwagala kola naye nabeesiga nga mbayise bantu bange yensonga kati kiringa oba ngambe ngaani kati oba kati nga mami wange nsobola okugenda okumwesa ne mga mami sayininga wano gwe bw'oba olaba gyekiri mbadde nsaba kunnyamba so kati ogambye wasabako omulimu naye nga kokukola okusobola bulungi sobola okukola naye nga gye wasaba omulimu bagamba teriyinza kukozesa muntu munene omukazi yantunuulira naŋŋamba ate era naye tomunenya sisobola kumunenya sobola kumunenya naŋŋamba gwe sisobola kukozesa gwe omunene omuwanvu kale empiri yange ennaku ennuma ayino kaakati famire baatuula ne babatuuza omwami oli ne sisitawo ewaka kale waliyo taata yagezaako okubagamba naye nange ekyo nakirinda kive mu kyalo kuba kati biba byasusse poliisi nga bijuliridde ewaka batuyite batutuuze naye tebakikola sigambye nti kyabaawo naye mbirabyeko wano poliisi zaffe bwe bamanya nti oli osobola okugenda ku poliisi n'oloopa omubbi bwe bamanya nti omubbi yakubbye ssente ne bakwatagana n'omubbi kuba ne bwe neebuuza bagamba oyo yakubba bulungi tolina kyoyinza kumukola yakubba bulungi wasayininga kati kwegamba ebyamateeka aba yakukuba flat tolina woyinza kukola kikumuloopa kati kwe kunoonya bampe ku magezi nkoze ntya wewaviira okwekyanga kulaba nga sente zo nekye baakuwa tekiriwa sitegedde mbadde nsaba kunziriramu nti gwe owatandikira wonna obusungu n'okukyankalana kuba lyettaka okusooka n'adde manyi nti omanyi waliyo omuntu akubba naye ng'ekintu akikoze ekyakikoze kati nganze nti omuntu yankubyeko enjawulo mbadde tugeze nnyina kyengula ngula ssimu kale nti nenzuula nti bannanga omuntu essimu eno ya miliyoni 4 naye yaginsabye miliyoni 8 n'akubisaamu emirundi 2 naye ng'essimu agireese okitegedde nti sente zandiguze essimu 2 yaguzeemu emu naye aleese ettaka lyo weeriri naye nabawa ne sente ez'okuzimba nga neewala okupangisa naye tebazimbye kati byabeerawo bwe bityo
naye nga ddyo ettaka lya buseere nayo ddyo nga weeriri empapula nzaakola ki nzaaliriina wadde nakola bankozesa endagaano ku gundi poliisi mu nzikirizibwa Abudu atunde anzirize ssente zange. Ebyo nali ebyo bwekityo kale bwe kiri. Kati Abudu ne mukyala we bakola mulimo ki? Bo bayingiza batya okuaninga living? Sijja kwogera mulimu omutuufu kuba omukazi nalaba yakola kalinga akasaluni atunda biviiri naye nga balina amayumba kale balinawokko balina ssente zo balina. Ssente bazina balina ennyumba z'abapangisa. Balina ennyumba z'amaduuka. Omwami alina ne garaje kanika emmotoka ze. Garaje eriwa? Eri eyo Sonde. Bw'aba alina emirimu emya kuba nawulira nti akola mu nguudo naye si byekakasa. Naye nga mbadde nsaba kunnyamba embeera si nnungi. Abaana bo olina abaana babeerawo? Babeera ne taata waabwe. Naye saabibagamba tebamanyi kyantuukako. Taata waabwe mwayawukana? Twali twayawukana. Naye nga bo abaana balyokke gye bali. Kati nazaala wange yabeera nkubira nga ngamba baagala kulabako abaana biki ng'ebyo nga mugamba bwe naaba nfunye ssente nja kujja. Bwentyo nga bwe mugamba. Wali omanyi abaana bo bajja kujja bakukyalira oli waka? Gamba nali nkyali ebweru nga mbeera ngamba nze bwe nvayo abaana bangenda bamuggyako mbeere nabo kati obusobozi mbuyina naye Mukama n'atakikkiriza. Kati tuzaako ki? Mbadde nsaba kunnyamba kuba kale ne bwe wabaawo eyo omuntu ng'alina obuyambi nga asobola kale ng'ebya poliisi biganya amateeka nga yo oba alina bwayinza tukonekitingako n'abirwaninga ne babikola oba mu butuufu bwabyo. Mbadde nsaba kunnyamba kuba kati siina kyenzizaako siina ssente. N'asobola otuwa omulimu okole. Waliwo abantu abamu nga alina omulimu gwa wakaawe bw'oba mwesigwa ng'oli w'amazima emirimu gibaayo. Abantu nga bafa kimu tafa ku bunene bwo oba buwanvu bwo naye ng'agamba omuntu oyo mwesigwa w'amazima. Mwesigwa kubeera olaba omanye eyo ebweru abatolosi mubeera mugenda mu biyumba omalayo omwezi gumu nga bw'ofuluma. N'olw'okuba nti nze nafuuka muntu mulungi nga ndi mwesigwa nafuna ekiyumba nembeerayo paka nga sifuluma paka okutuuka okujja. Kati kyenyinza okugamba ndi mwesigwa sirina buzibu. Kuba nze mmanyi osanga wayinza ovaayo muzira kisa n'atuwa omulimu. Balina n'abatera okunkuba naga akifanyi n'ewaka wange nandyagadde akuumawo alabirirawo kati otufuna chansi ng'eyo first of all tuba tuwonyeza rent kyokka ng'ate mu kuwona rent ng'akuwaayo ne ka income. Kituufu. Mbayina osanga katusabe bankubire tubafune ng'ate bwe tulabe ebiddako okitegeera. Naye nga nsaba kunnyamba nsaba banyambe. Kati bawo obubaka kuba eno vidiyo era bajja giraba Abudu ne sisita wo bajja giraba as a must. Bagambe bawo obubaka wano kuba osanga muneyo bagambe ebyessimu n'obakubira wabaawo ekintu ng'omuntu yenna asobola okubiitinga amateeka nabba. Naye osanga omuntu asobola ofuna musenga w'omutima n'agamba muneyo omuntu ono akaabye ennyo bino ebintu by'osasula guba mutima. Anti kati ekirungi taata waali taatawo si kyo? Taata taliiwo. Anti bw'ogambye nti baatunda taata ne musanga ne ssente nanti taata omuto. N'atereka ssente zo mu mazima. Olabye abantu ab'amazima sente n'azitereka mu mazima weyadda n'azikuwa. Sigamba mbu ye teyalina byakukola byetaagisa ssente. Yali abiyina naye n'akumba mutima. Oba ne bw'aba nti kale yazikozesa naye n'amanya nnyina okumakinga sure nti woddira ng'ozaagala zirina okubaawo. Kati bagambe bo bennyini sisita wo ne Abudu bawo obubaka wano wennyini we tuli. Nampijja ne Abudu mbadde mbasaba nampijja Silivia ne Abudu Kateete mbadde nsaba babeera Sonde. Embeera gye mwandekamu mugimanyi mumanyi siina wadde n'ekikumi ssente zange zonna nazikwata n'enzibawa. Mbadde nsaba mwekube mu mutima kuba siina we nnyinza kubaloopa kale munsinga kyo nakkiriza naye mbadde mbasaba munzirize ssente zange.
nawe otambuza obulamu emyaka egyo yonna gy'okoze abaana bange sibalabangako okuva mu covid oli mu kiyumba toliiwo ne bwenfuna transport ngamba bamanyi maama ava bweru ngende nga sirina kyembatwalidde kale embeera si nnungi katusabe mukwano nga bwe wansabye nze vidiyo ngenda giteekeyo kuba embeera ennyinze ate communication mulemeddwa okwewuliziganya tasobola kukwata simu yange naye buli kyenjogedde kyonna mbiyina nga nvuma kuba yaŋŋamba eyo ennyumba saagaladdemu n'okgendayo kuba nempulira nti ali mu kusaalimbirayo eyo nja mugulira bakifeesi bamukube oba okugikoona yonna neegwa neemugwira kati ntya n'okwogera wembeera kuba mba mmanyi we bantuusiza ku ekyo bayinza n'okunzita era zo ssente zissa kuba omuntu aba alaba ndowooza omulemeddeko munnange naye mbadde nsaba abalambi ba puroguramu yo tebanjajinga wabula nsaba kumpa buyambi kale kumpa advice nayina omulimu nagwo nsobola okukola nayina asobola okutuyamba mu byamateeka ate nabafunanga ne bankontaktingako naye mabegako awo nagenda nenduuzinga essimu mwe baali kuba nnyina era omuwala issues ze naliko bya nnyumba ye oli naŋŋamba shifa nalabye kino bw'oba tolina buyambi mu ngeri bweti ne bweti nsobola okukuyambako oli n'anunula ebintu bye bulungi so n'abo bwe batyo baba balabye batuyambe naye nga buno obubaka kambutwala eri abantu omuntu yenna bw'osanga ng'omuntu omwesigwa n'omutuma ekintu n'akikkolera nga bw'okisabye sente zino zikema omuntu oyinza omukwasa sente leero mune ate enkya n'afuna ekitalinda ng'aziwe ziri awo naye kale osobola ozidayivati ng'oba n'ozoozesa oba n'obaako kale ebikugwiridde nebeera willing okuzzaayo osasule bino ebintu by'okusasula guba mutima tegubaako nti oba ono ayina nnyo oba ono omugagga oba ono omwavu yalemu abantu abakola n'okukola sente balina kuba abaana baabwe basomera ku Green Hill abo baba tebalina kweri baba balina tebaagala bwagazi kumpa sente zange omwami akola omukyala akola naye omwami simunyiigira nnyo naye nnyiigira sisita wange kuba yamanyi gye nvudde wange ate yamanyi bbaawe okusinga yabeera naye eri ate n'ekira yaŋŋamba mwesige yagamba toweesiga oli ne weesiga enze kolagana n'omuntu ono ku lwange kati ye yandibadde takkiriza bbaawe kale n'antuusa ku kino yandibadde kale gwe obusungu bwo we bwava in the first place kukugamba nti ennyumba eri mu ssente bwe ziti ate neera saayomba nze simanyi kuyomba ate ne batuuka ne mu by'okuzimbira nga tebitambula kati ovanga ku muntu bamanyi sirina ssente naye tebaagala kumanya oba ndidde ki oba nywedde ki oba mbeerawa jjukira baali kumpi nnyo baakusoma ne bamanya nti osobola okufuna miliyoni 4 mufuna olina obusobozi ne bamanya osobola n'okufuna zino endala ekibuuzo kyange nekigamba omuntu yeesiga ani ku nsi okitegeera kati nange kyeŋŋamba nti abantu abamu balowooza nti baneete bamanyi wano okugamba abaana temuteresa baami bammwe ssente temukola ki naye wonna wonna omuntu ne gw'ozaaliddwa naye bw'oti akuvaamu so bw'osangayo that one person banaye omwesigwa mu valuing omuntu nakkolera ebintu mu butuufu bwabyo kuba abantu bakaaba okitegeera naye kirala mbadde nsaba asobola okuggulawo kale ng'ekibiina kyaffe bankuba kyeyo nga bafunye obuzibu ng'obwantuukako we tusobola okugenda ne batudduukirira badde nsaba batuyambe kuba kati waliyo abalala abalinga nze nga tebalina mukisa nga nze gwenfunye omuntu n'okwagala okwetta abalala abaana besse tegeera oli n'agenda okuva ku kyeyo nga sente ze zeyakola taziina naye nga talina wayinza kuloopa guno omukisa gwenfunye bangi gye bali eyo naye banoonya tebalina we bagujja so kati ebigambo bye bisembayo nga tusiibula mbadde nsaba Nampija ne Abudu banzirize sente zange nensaba n'abalabi ba surprise your loved one
ayina omulimo mbadde ngusaba nasobola okunnyambako okututuuza nfune nange obwenkanya bw'oba gy'oli mbadde nkusaba oveeyo ojja ontaase kuba embeera gye ndimu si nnungi nebeera mugumu kubanga omuntu bw'owanika ku mutima wano olaba depression yeno ezaala ebirwadde sente zijja kujja I believe bajja zikuwa bayinza oba bakeereyeemu naye endowooza era baakubeerako kuba obusobozi kyendabye obusasula babuyina naye ate gwe omutima gwo ku mutima weetereeze kubanga oyinza obba waakafuna sente naye ng'omubiri gwawanika dda wanafuwa dda buli kimu kuba wadde ezo sente gyeziri zizze kale ozikozeemu kyozikozeemu naye olina okusigala ng'era okola kituufu ng'oli strong oyongereko bwongezi kuba ekyo ate si kyekisembayo tibakutte miliyoni 74 zikomyewo si kyekyenkomeredde nti omuntu oba oteredde yes tetujja wanika ku kyokusente zo naye ate era sitiiru mukama bw'atuyamba omulimo bwe gujja nga tufunye omuntu muzira kisa tutwalanga bwe tuli n'akwakiseputinga okole bulungi obeere mwesigwa kuba ebirungi bijja kujja bw'oba okkiriza ku mutima gwo era nzikiriza kati va mu maziga kaaba bye wabadde onkaabirira ku ssimu biveemu jasina abantu bakaaba wali abakaaba kati gwe oyinawo ne ku baganda boboga nti nyina muganda wange ne ŋŋambako taata omuto ne ŋŋambako gondi kati waliyo akaaba nga talina nawakwogera naye talina na smartphone nti alabeko shifa ayogereko ne shifa bangi nnyo waliyo omuntu agamba nti nze yenze nga kyabadde alina mu bulamu musajja we n'omusajja n'amuvaamu nga n'ab'eŋŋanda talina kitegeeza okomye kati take heart be strong ogambe nti mukama katonda gwe yampa amagezi agagenda nkole gwe yampa amagezi bw'oba wakolako ne mu kibuga abantu abagenda mu kibuga ne bakolerayo n'okola n'akasente no appreciatinga kuba obudde buno ate weegomba buli obulamu bo ng'osiika chips busingako wano so bw'oba wafuna amagezi agakola ebyo byonna n'obikola n'owangula n'ogenda ebweru oba baakuteerako ezagenda ebweru okkuba ekyeyo waliwo baaba wange omukulu atali ono anti bane manyo ono yazitwala nti oba ye yakuteerako nedda waliwo omulala omukulu ono kwadda kati anti naye mwogereko eyakola ebirungi Nabuuma bw'aba ye yakolera bulungi then appreciate others abakola Nabuuma ye yanteekamu ekirowoozo ky'okgenda ebweru era n'anteekamu ne ssente Nabuuma muganda wo mukulu wange kyokka ye yakuteekamu ekirowoozo n'okufuna obeere bulungi ssente zo n'ataziyingiriza ate ne wabaawo abasanze ebiwedde kati anti kyenjagala ennyo abantu bw'oba oyogera ku babinze ababi babaawo mbajjukira naye nkulembeza nnyo abalungi kati yogera ne kuba ate kyemmanyi ku bantu sigamba ggwe omuntu gw'aba atandise naye nti yakwagaliza temuddayo muba mwagala bapya simanyi sigambye ggwe naye kyekyo kyemmanyi ku bantu gw'aba atandise naye ggwe yamuwa amagezi nti munnange ennyaanya zino bw'ozirenga bw'oti n'ozirongoosa zireeta amagoba bw'amala okufuna ezizimba kalina okuva mu nnyaanya tadda ggwe wali shifa eyamugamba ennyaanya bw'alina ozikwatakwata zireete anoonya bapya tadde eri kati singa mune ku ssente zo wagenda ne weebuuza oli sisita wo era Nabuuma yaŋŋamba kale singa wajja ne weebuuza ku nze ne mubuuza kuba yakwagaliza nga tonnafuna ne mubuuza njawulo ki wakati wo ne Nampijja mwenna muli bakulu bange anti bonna bakulu bo naye kati wabaawo ono omuntu mu lugendo lwo ne Nampijja naye ali omu ku lugendo lwange kuba nkulidde mu mikono gyabwe ne Bbaawe saamwesiga nti navaawo ne mwesiga bwentyo nkuze nabo batandise ndi nabo kitegeera nga kumpi ndi mwana waabwe gojeeko gamba nti oli ndi muto we oli ndi mulamu we nye nafuukako omwana waabwe nga mbeera nabo ogenda okufumbirwa naviira waabwe gugenda kufa ne bwe zinaaba zizze temugenda kuddamu kuba kyekimu okitegeera bwe buzibu bw'essente naye nga yabireeta kubanza okumwesiga nali sikoze ensobi kitegeera naye wali musanyufu nga tonnanoonyereza kumanya bituufu ku poloti nti sente baakuyiseemu wali okke
nalyoke kuba yaŋŋamba kuba wali kumpi boda etwalirawo 10 okuva we babeera n'okutuuka we bangulira naŋŋamba olaawo wali we nnali mbeera nagulawo 217 obukadde 4 yo sonde walungi si wabi kasita obanga omuntu toguze mazzi si mazzi walungi naye obuzibu we buva kukugamba nti kapoloti katono tekajjaamu sente zo si kyekyo era nentwalayo ne bavalyuwa so omusi babiri bonna ngolanga bagamba mmeka n'abapoliisi baŋŋamba nedda kuba twabalagirira bulungi nga bategeerawo ne baŋŋamba nedda enjawulo ebaawo ffenna tukola ebintu ne tukuba akayawulo naye baakuba enjawulo eyasukka n'egejja nnyo lwakuba nti kale gwe totera kubeera na budde naye singa obadde olina obudde naawe wandibadde otuukayo konoolaba kennyini wo bagamba toddamu kulinnyayo ate nze ŋŋendeyo audience yina bagamba bakifeesi bajja kuwendulira bakifeesi ate nze ŋŋendeyo tolinayo bifaananyi byawo ebifaananyi byaki byekyo ekifo ennyumba wagula mbiina ne audio nga bwatyo waŋŋamba ajja kungulira bakifeesi bankube naye kati ennaku zino ayogera bulungi naye abeera agamba nja kuwa sente naye ddi embeera eyongera kuzibuwala omanyi takyakuvuma takyamvuma netakuwaayo singa akwatako n'akuwaayo tewali n'akugamba kale singa babawandiisa oba ne mugamba oba n'agamba nti buli mwezi ngenda kuwangayo oba miliyoni 15 ekyo wandibadde okke nakyo kuba ziba zinnyamba ziba zinnyamba naye tewali wadde ye yakusuubiza nti alina kuwa kashi mu ddakiika omanyi okugaana okugulako wadde n'engatto n'olugoye lw'okwambala niweebuuza oba mpulira muli ntera okutya ennyo naye ndimu ekigamba nti munnaye bajja zireeta lwakuba nti baluddewo noweekyawa okitegeera okulwawo siganye zibula kale zibula naye nezitabuka kati bazoozesaamu wuyogaye bazimba zigondi maduuka biki esente tetuganye zibula naye singa oba ontuukiridde n'oŋŋamba sente zo nzimanyi sinnazifuna awo obeera mugumu naye bo tebasobola wadde tebakusuubizaako nti oba wiiki ejja mpozi awe emabegako tuli wano omugambe bw'anaaba ayambye tumukubire kuyange omugambe nti naye nsuubizaayo kale nti enkya oba luli si kyo yesi kale agambeyo ekyo nti kale ddi okitegeera ddi kyendaba abantu bonna ayogera ne bwe bubeera nkya ne bwe buba nkya sente zo ŋŋenda zikuwa ye bw'atyo naye banga litambudde kati teekamu wane ono siinaako tukube abeeko owulire abeeko kyagamba nti oba luno oba wiiki ejja ekyo takiinaamu buzibu singa aba nnyambye n'akwata ngisome togisoma nnyo giwandiikemu wano oyinako credit bampe nkubiseeyo tetukubisa yange junior kyusa abantu baba n'essimu yange mu simu zaabwe ozeeyo simu 1 simu 2 tukuba namba Airtel katusaba olaba tufuna wano omukisa n'agamba nti wiiki ejja just mubuuze nga bw'aba kuyambye n'akwata nanti tagimanyi naye abanja gatutwalaganya aba agamba wani ono enamba gyesimanyi nze kati essimu ye nagivaako kuba manyi era byebimu naye ngezezaako embeera bigaali tajja kukwata naye kati awo katubitwase Katonda sina kyengenda kukusuubiza. I'm not promising you anything. Sina kyengenda kugamba
n'abantu kye banaaba batugambye oba obuyambi naye ndabye bangi bokyazizza naye ne bayambibwa kale ne batasigala kyekimu nange manyi nyina essuubi mu mutima nange sigenda kusigala kyekimu ngenda kuyambibwa katusabe simanyi so I'm not promising you anything ntera wano leeta abantu oba oli ayina ekizibu abantu ne bamaliza nga bakikuleseemu ate nange nafuna ebizibu banziba bantukola setbacks mu bizinesi zange ate olwedde nyina obuvunaanyizibwa bungi nnyo ate naakava mu basukulu fees. I can't promise you anything. Mpulira ennaku gy'oli nti egyo emyaka omuntu akola mu kiyumba okulaba ku miliyoni 10, 20, 30, 40 abamu baviirayo not easy. Abasinga ogenda osanga akomyewo ng'agambira mu miliyoni 15, 20 naye wali okoze ng'okoledde ddala. Nali mukodo nga n'okwegulirako ekyokwambala naye nga ngamba nja kudda ewaka nfune kyenjagala kasita naaba ne ssente. Simanyi katusabe era nze wabaawo ekiriwo nja kukubira essimu nkufuneyo transport tulabe bw'otuuka katusabe tubikwase Katonda tube n'okukkiriza naye sisobola kupromisinga kintu kyonna nti kino nga nze naye sitoola eyo nga bw'ŋŋambye ngenda giteerayo abantu kale munnaayo neyanziza madamu okushifa webale kumpa akakisa kano kuba tebibadde byangu naye Mukama akikoze nemala nenkufuna neyanziza neyanzeege. Katusabe Katonda ye byonna. Amen. Naye abatulaba mwiraba naye sina kyabagamba byonna Katonda yamanya yasinga okumanya bya chance Katonda yakebera emitima gy'abantu era siyinza bagamba nti ate temuddamu ne kwesiga baakika ate towesiga bakerera bagaye towesiga mwami towesiga waakika towesiga mikwano towesiga muntu yenna ffenna twesabire Katonda atusinkanya abantu abatuufu twesabire bwesabizi naye nga katukome wano olunaku olwaleero nyongero bajjukiza bannange obudde buli mu kuggwaayo obudde buli mutugwerako ddala ku nsonga zaffe ez'e Canada. Tuli mu last call tuli mu kukoowoola okusembayo obudde butuggwako mu bimanyi katujja kwesanga abamu nga muli Uganda gye mulina ova mugende kyokka nga waliwo obudde obw'okukola paperwork naki okitegeera so tuli mu kukoolinga okusembayo naye nga mbagamba nti African Descent Ontario awo mu Toronto Canada tulina olukuŋŋaana lwaffe where we are going to be entertained okunyumirwa n'okuyiga tugenda yigiramu bingi tugenda kukuguka mu bintu bingi nnyo ate nga bwe tunyumirwa bwe twenjoyinga yes bagiyise Annual African Descent Summit 2024 awo mu Ontario Canada kuva July nga 17 mpaka nga 2024 mukitegedde mikwano nabagambye ennamba eri plus 1437 332 5563 mbaddiramu ennamba eri plus owandiika plus 1437 332 5563 ennamba eri ku WhatsApp African Descent Ontario bebategese 2024 Summit mu Canada tugenda beera awo ku Toronto Pavilion 190 Railside Road North York on M3A 1A3 mu Canada. Tubagala nnyo mikwano. Bye bye for now. God bless you all. Oyo yabadde mwana muwala Hope Shifa Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa